makulusanya kuyiza ebyedda naye wange wali yagiyamba baba bulijjo maama njagala obe gwerodi nga muwulira ovaayo sirina kukwekanya oba taata yakula zino zettaafu nene wange mbuta gy'olirya yokka mwana wa Nyabontongo sirina kabiba mwana wa Nyabontongo ulira ndakola okuba omulungi gwe wamma bannange kansooka embalamuseeko bannange tusanyusa okubalaba tubulanganya ebbanga ddene naye olwaleero luno tuze tubalage ki kye tulinawo mwebale nnyo okujja mwebalire ddala. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Nawo manyise gy'oliko kati leero Tero Ntongo njagala nkubuulireko nawo manyise gy'oliko kati leero tuli ntongole twasisinkanako naawe naddeka nga ntambula nze nkwekanga bwe nali ntongo sinnakwagala munnange neebaka bulungi zukuka nze bukedde naye kakati engeri gye nkulungutana ne bwe neebikka mpewo yokka yejja mwana wa Nyabontongo sirina kabi baba mwana wa Nyabontongo ulira ndakola okuba omulungi nga ggwe abange wangi mwaliriddawo olwo nali waka kyokka Ntongo njagala nkutwala ewange ddala nkuyonje kukize gwe booli kati manyi maama kulusanya kuyiza ebyedda naye wange wali yagiyamba baba bulijjo maama njagala obe gwerodi nga muwulira ovaayo sirina kukwekanya oba taata yakula zino zettaafu nene wange mbuta gy'olirya yokka mwana wa Nyabontongo sirina kabi baba mwana wa Nyabontongo ulira ndakola okuba omulungi nga ggwe kusaba wamu n'abakulu temukwatanga ebyabaagala okutwekiika kyama kyaffe kino ne kimala kikootaana kondabyeko katike k'amazenze nkyogedde eriiso ly'omwana linjogeza n'ebyessirabye njagala beewo saagala era agende mwana wa Nyabontongo sirina kabi baba mwana wa Nyabontongo ulira ndakola okuba omulungi nga ggwe kusaba wamu n'abakulu temukwatanga ebyabaagala okutwekiika kyama kyaffe kino ne kimala kikootaana kondabyeko katike k'amazenze nkyogedde eriiso ly'omwana linjogeza n'ebyessirabye njagala beewo saagala era agende mwana wa Nyabontongo sirina kabi baba mwana wa Nyabontongo ulira ndakola okuba omulungi nga ggwe kimu ekyo ntujjo nga tutudde kameza nga bonna bakwekkaanya bongera ebyabwe nga bituyita ku mutwe nga ngamba kimu nti nnyabo omututto wange mwana wa Nyabontongo sirina kabi baba mwana wa Nyabontongo kyokka ngenze nga
gwe wange abantu bampuliriza n'ebigambo bye njagala okwogera omanye abagagga be babintumye bekokkola baba bafirina kubanga babayitako ne babakolemera saakoko n'emimiro abalala babagaliza kufa bebuuza empala n'ennyingi kwe yava nga tewali atali walina babikola bukozi ne beetungira kati oyo kijja ne waki gyewavudde bantu banange mbatulireko gyosanga munakyusaako kuwala n'omugagga n'omukolonja olw'obugagga bwe katonda eyamuwa mpozi gw'obunyiikira leka kubanga kiso kya mbuzi eyakumma ye yabawuusaanira omanye tewali akutte emikono gyo bikolimo by'enkoko kamunye yandiweddewo kyokka nayongera kwanya ololo kubuno okutte waluma abaavu batuliddeko bannammwe abagagga be babintumye sate ebigambo byankubirwa ddi ononze musobola sembera wano ensi ekulabe mwe mwatuleeta mu bintu bino abantu abadda ne banzikuta wama mwamukutambu mutwale tuwe kali akayimba kali akamugondi balaba taliwo mubyana mwe musetinge si kyekyo akoni mujja kutegeera Kuluni bala bataliwo Mutesa bala bataliwo ne batubunzabunza Nakola ntyanze bala bataliwo ne batubunzabunza Nayitaninze bala bataliwo mulongo omuwanvu Taliyo nkabira mukwano Taliyo mwana wa Irene Taliyo nkabira Mutesa Taliyo mulongo omuto Mutesa bala bataliwo ne batubunzabunza Nakola ntyanze talina buyinza nti namugamba nayogera Nakola ntyanze talina buyinza nti namugamba nayogera Wagenda nabigere mukwana tegwe nti noddira mikono Watuleka masiga Mutesa tegwe nti noddira masiga Wandimaze kutuuka ne tunajja buyinike Mama nadawa mukwano wandimaze kutuuka ne tunajja buyinike mama ewatuleka baba Taliyo nkabira mukwano Taliyo mwana wa Irene Taliyo nkabira Mutesa Taliyo mulongo omuto Mutesa bala bataliwo ne batubunzabunza Nakola ntyanze taluyinza Nakola ntyanze talina buyinza nti namugamba nayogera
nakola ntyanze waliwo obukyawe nti no ali ddala alamula nakola ntyanze waliwo obukyawe nti no ali ddala ayogera yandifudde nafiira mbuyinza maama mukwano gw'abangi yandifudde nafiira mbuyinza maama mukwano gw'abangi naye okufiira ku ggwanga watali mubeezi Saabataka omulamba bamusanga nkyawatali kulwaza maama nadda wa mukwano nakola ntyanze waliwo okutya nti nno ali ddala taliyo nkabira mukwano taliyo omwana wa Irene taliyo omulongo omuwanvu taliyo omulongo omuto kululi bala bataliwo Mutesa bala bataliwo ne batubunzabunza nakola nti afa balina amayumba ngolo tusula ku nsalo nakola nti anga balina ebitiibwa ngolo bayitira manju nakola nti aba balina eddoboozi ngolo tubunira baaba ng'okwongera kabako kirakawe mudde maama nadda wa mukwano nakola nti afa balina ebitiibwa ngolo tukiira kukyongera taliyo nkabira mukwano taliyo omwana wa Irene taliyo nkabira Mutesa taliyo omulongo omuto kululi bala bataliwo Mutesa bala bataliwo ne batubunzabunza nakola ntyanza talina buyinza nti namugamba nayogera nakola ntyanza talina buyinza nti namugamba nayogera yandifudde nafiira mbuyinza maama mukwano gw'abangi naye okufiira ku ggwanga watali mubeezi Saabataka omulamba bamusanga nkyawatali kulwaza maama nadda wa mukwano gwe ndowooza okufa kwenenenyi w'emikwano maama taliyo nkabira mukwano taliyo omwana wa Irene taliyo nkabira Mutesa taliyo omulongo omuto taliyo nkabira mukwano taliyo omwana wa Irene taliyo nkabira mukwano taliyo titwamuzika nejjusi mumwongere obugalo mmwe Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57
B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.